Balamu ansaba appointment yajja ne munnamawulire omu eyayita ku ssimu yange kuba ye munnamawulire twalinga tusikana nnyo ku kkooti. Sijja mwogera saagala mwononya mulimu gwe. Munnamawulire oyo bwe yantuukako n'aŋŋamba ekyamazima minisita Balamu yakunoonya nga bakamuwa obwa minisita Balamu omanyi yakyamuka nnyo n'agamba ngenda kuyimbula abasibe ntandikira ku byabufuzi nga mmabu wamulaba mu kusooka. Kumba ayagala kukozesa nze nzikirizise ab'eŋŋanda z'abasibe ne Bamachete ne Olivia bakkirize emisango mu kkooti y'amagye. Kati nze balaba nagaana okukkiriza ne baagala abakonvisinga enze ndi olwokuba nze ndi wabweru nja kwangu okukonvisinga abasibe mbabuulire nti nange lyekkubo lye nayitamu kituufu lye nayitamu naye nze nali mugezi nagaana otuna mu kamera nagaana okubaako wempandiika ne mbagamba nja mmulumiriza mu kamera nga mmaze kuvaayo. Kati bw'aba nga awakana antwale mu kkooti. Ono yambadde bbulu yenze, ono ye Ssaanya, ono ye Machete. Bannange muyimbule Machete alina musango. Ssaanya yayambadde enkofiira enjeru. Yes. Ono era wansi yenze, ono Kalanzi bonna bakyali mu kkomera ne Bamachete. Kati ono yenze nga bamaze okunsodomayizinga n'okunjokya paasi. Bino byolaba. Ebyo bya luvannyuma ng'oluvanvunaana lwaki ŋŋaanye okulumiza Bobi Wine ku misango gy'ekiyeekera. Kyekinjokesa paasi, kyekindiisa ebisiyaga. Kyannaku tina omukyalo oyo client bamukozesa ogw'obuliisa maanyi. Naye bamukwata nga bwe mwali waawo. Naye bamutwalira mu drone. N'abakyala yekka ye yawonawo kubanga ye yali azzenga n'abakyala kunterako omukono. Era ye yalaajana naye bamukuba ensambaggere ne gye buli wano. Egundi embirizi ze zaakosebwa. Entulugunya yokka. Era mu 2021 gano amannyo bagajjiramu. Mu 2021? Yes. Awo nga bambuuza ani aleeta ssente Bobi Wine ani amufandinga baagala kumanya bamanyi ŋŋaanyo bagamba naye nga nange simanyi. Kwemboozi mu UG tukwebaza nze Geoffrey Mayanja kwetuli tuze tuwayemuko ku mboozi wano. Ndi wano ne Munyarwanda wa Bobi omu ku basajja Jeno Munyarwanda wa Bobi. Jeno Munyarwanda wa Bobi. Wali obaddeko mu magye? Amagye already mwendi. Ndi mu magye amalonde aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'eggwanga lino Uganda era yono mukama wange. Robert Kyagulanyi Ssentamu yeffe bali be bayogerako enti abasuza dictator Museveni nga teyeebase. President Museveni? Yes. Dictator Museveni oyo takyali president. Nze nganze ku lwange ne ku lw'Abannayuganda abakkiriza mu nkyukakyuka. President tulina ogu ono y'ow'abantu. Ono y'ow'abantu. Bitambula bitya? Sisobola kugamba nti bitambula bulungi naye mu mbeera yonna mwe bitambulira tuli bagumu, tuli banywevu era tuli bawanguzi. Mu ddakiika entono sijja nagamba nti mu kiseera ekitali kyawala wabula mu ddakiika entono kuba nze buli kaseera mba ntunula ku ssaawa. Omuganda kyagamba nti ensolo ku kizigo kweri. Ayongerako akajjeno naye nga Munyarwanda wa Bobi gwe ndi naye essaawa zino ku sseeti omusajja omulaba embeera bw'omulaba n'omuggo sigamba nti oba yafuna accidenti sigamba nti oba bwe yazaalibwa naye emiggo egyamukubwa gye buvuddeko awo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera ekawempe okusagula akalulu ka Mwami Nalukoola gye kyamutidde okuba nga awenyera n'okuba nga alina kanula ku mukono akyagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi. Si gwe gusoose asibiddwako emirundi egy'enjawulo nga bw'agenda okutubuulira nga bw'agenda okutunyumiza. Era sooka onzikirize asooka kweyanjulire
bamuzaalawa abeerawa lwaki yeeyita munyarwanda wa Bobby kyajja kitya lwaki nze jeno munyarwanda wa Bobby tutandikira awo kansookaako nkabawe ndi jeno omujjuvu eyakonfamingi wa dictator ne batugumbuzi banne oluvannyuma lw'okuwambibwa n'enzigibwamu amannyo gano sazaalibwa bwe nti si bwe nti bwe natondebwa wabula nja bazzaayo kemabega mbawe sitoole naye kansooke kano nkabawe 2021 dictator tumala omukuba knockout Kyagulanyi awangula akalulu k'eggwanga atandika okukulupya okakwatamu ffe ng'abalwanyi tutandika tojja kulayira kubanga si ggwe mulonde yatya nnyo yaleeta drone zaali mpitirivu nnyo awo nno wentikkirirwa ekyobwajjeno ne bantwala mu safe house gye banzigiramu gana amannyo ebitundu byange ebyekyama ne babitulugunya era nsobola kugenda mu kikolwa ng'omusajja sobola obeera n'omukazi ne wayita emyezi 3 oba 4 nga sizze mu kulowooza ku kwegatta omanyi kye kitegeeza nawambibwa mu 2021 nga dictator amaze okwagala okukulupya nti ayagala kukwata mu buwanguzi bwaffe ne ntandika ku social media tojja kulayira kye twatambuzanga nga kati bolaba bwe tutambuza protest vote kuba buli time wabeerawo ekiba kikola ki mbadde njagala tugenda kujjawo mangu awo naye mbalanja tutandikire wali weega tutya ku nuupu osalawo otya kuba nuupu yakusangawo anze otukota okusanga katika negate ku Kyagulanyi nuupu tutambule nga ne Kyagulanyi tanawa kujja nali munda munze nnoonya njayana okufuna enkyukakyuka era kyesitagenda kwerabira lunaku olumu nakeera nenva enansana gye nali ampangalira nengende waffe ndi mwana nzalwa y'Emityana mu Busujju era Kalwanga yankiikirira mpozi kati ngenda kiikirwa ne Honorable Mukisa Prose na Bosa ng'omubaka wa Mityana e Busujju ku district akiikira district yonna nene Busujju y'abantwala Honorable na Bosa oyo nno gwe bankuba naye emigga emizibu okubula okututta nga tugende wanna Lukola naye badde nkugamba nti nali wankyukakyuka munda munze era olunaku olumu nakeera nenva wano nengenda mu kyalo eyo nengamba maama ampe waliwo buno bukadde bafulumya bwe twali tulina okulonderako seereyo Dr. Kanokiza Besigye yaliko maama wange ajjukira bulungi nga ntuuse waka ekyamazima abantu Museveni yali yabawunza maama yaŋŋaana okugenda okulonda Besigye ne mugamba maama kwogeza n'okwekaaka konkekange kwenina okulondera wano ngobyewo temanyi bye tuyita mu Kampala naŋŋamba era tebajja mulange tajja kuyitamu konze muleke mbeere omu ku abo abeegasse okulaga obukoowu obutali bumativu bwange yengeri yokka gye nsobola okukikolamu sirina kyakukolawo kirala maama n'akagaana ne mugamba kati maama kenva wano nga sironze Besigye sirigenda kudda wano makaago obongo bye kubanga ffe bye tuyitamu e Kampala mu kunyigirizibwa temubimanyi mutulabira wano nga tukomyewo naye tumanyi bye tuyitamu mama wange yampuliza mwebaza wakati mu bulumi namulaba nga akikolera mu bulumi nengenda ku layini nenonda namala okulonda nenzira kati awo nampa emmere ne mugamba kati bamama njagirya era nenjirya naye mbeebaza nti kati nabo bankyukakyuka bakkiriza nti ono ye president yes bannabusujju bannamityana eggwanga lyonna lyakkiriza sijja kulwisa mba ndi awo wakati mu kusoberwa Besigye bamaze naye mukulupya biganye nzikiriza nengamba oke nkoze ntya nembeerawo badde musajja musuubuzi abantu b'ennansana bammanyi ndi muyiribi okusoma saasoma naye ndi muyiribi Katonda yampa omutwe era mwebaza nagattagatta awo natandikira mu midaala gya chapati
nenkolamu akasente Kana Kambata John Bosco emupitu byaddaka n'aba mujulizi kubanga oyandabidde ekiseera kiwanvu. Kana Kambata oyo mwana wa ghetto era akakoma oyo yali client wange nga akakomando bakalya wange ngajja ne baghetto youth yawo n'abatuuza nabo akakomando anaaba mujulizi oyo ne yali 2014 wendalabi tukwalagana n'ekiseera nkuma John Bosco Kana Kambata omwami oyo netutambula emidala chapati nenjivaako nenkola restaurant era eyamanyikibwa ennyo eyali eyerinnya Ronnie's Restaurant Outside Catering and Takeaway. Era yasangibwanga Wakiso opposite ne Shell petrol station e Namusera trading center ako. Yali amaanyi nnyo era nakola nnyo erinnya era ne bw'otuukawo nakati emyaka mingi nga nze navayo era bw'oba oyagala okutegerawo buuza Ronnie's Restaurant eyo brand yange. Yes. Nali musajja munoonyi wa ssente nga nsuubula n'emmotoka ezenkadde. Nga nyinamu akasente. Naye olw'embeera gye twakolerangamu ey'obugubi obubbi obunyaguluzi obwerimbise mu gavumenti ya dictator bannemesa okubeera nga nkolera mu Uganda. Mwaka gwa 2018 Uganda nenjisiibula. Nenjolekera e Bulaaya. Bulaaya wagenda side wa? Bulaaya nali nteekateeka okugenda mu ggwanga lya Isirairi. Nagezaako emirundi egisukka mu ebiri ne bannyima visa. Isirairi nga ogenda kukolerayo ki? Isirairi nali nfunyeyo omulimu ogw'okukola mu hoteri nga njoza masowaani. Nga bagenda kumpa emiliyoni za Uganda 8 buli mwezi. Buli mwezi. Nyina mama wange omuto. Emiliyoni 8 buli mwezi ngoyoza masuwaani. Tekakutula omugongo age miliyoni 8. Ekyo site nali ntunuulidde kuba ndi musajja mukozi ate ne wane era tuyiribwa bwiri by'okubaako bulungi naye ekisinga okutuluma era ebitunyiga nti oyiriba n'ofuna akasente ow'emmundu najja ye n'azitwaza amaanyi oba ejjambiya naye ate ne bw'ogenda ku poliisi ng'olopya omusango gwo toyambibwa ne bw'ogenda mu kkooti buli kimu kyafa kyekitulwana. Munnange sijja balwisaayo visa bwe baginnyima ngera omulwanyi nasigala ngamba sisobola kuluuzinga nze siriruuza sibeerangako luuza era nakozesa omukisa omulala nenfuna visa y'eggwanga lya Turkey oba Butuluuki. Omwaka gwali gwa 2018 nenjolekera eggwanga lya Turkey. Eyo nno nga bwe gambye nti nze ndi mulwanyi. Natuuka Turkey mbutasoma bwange ate munnange nembeera akulira abadduga mu factory ezikola masuuti era nze masuuti ndi muzibu nnyo muganda wange. Mu ggwanga lya Turkey? Mu ggwanga lya Turkey. Ne ku ssaawa za leero mmaze emyaka egiwera naye mukama wange nakatyandaja neyagala nzireyo. Era neewuunya nnyo omukulu Felix Kulaije ng'agamba mbuffe ekitukozesa bino byonna twagala kugenda Bulaaya. E Bulaaya twagendayo dda nga nekyagulanyi tannaba kujja mu byabufuzi. Kakuba 12 nesalako. Bwe ngenda ettaka eyo mba ndi ettaka mu factory tugoberera emitimbagano. His Excellency Kyagulanyi President w'eggwanga Uganda ajja okwesimbawo mu bayo election y'ekyaddondo. Sasooka bitegeera bulungi kubanga ng'oli ttaka ebiseera ebyo oluli ttaka nga okola mu mulimu ki? Ttaka nali okola mu factory y'amasuuti okola masuuti nga gw'okulya n'abakozi abaddugavu Abafirika omuli Abanigeria, Abakameruni, Abanagana, Abanayuganda, Abakongo. Ng'ofuna ssente mmeka? Nali nfuna emiliyoni 4 n'emitwalo 6 buli mwezi Uganda buli mwezi. Mu ssente z'ettaka nali nfuna 14,500. Era singa akadde kabaddewo nga badde netegese nali badde nkulaga ne ku ssente z'ettaka mu bifaananyi kuba nkyaziina. Naye nja kukulagako mu bulamu bwe nalimu nga ndina abataka. Yes. Kubanga ndina mu simu. Munnange President Kyagulanyi mu biseera ebyo yajja kwegwanyiza ekifo
ky'okukiikirira abantu b'ekyaddondo by election saasooka bitegeera kubanze Kyagulanyi nali muwagira ng'omuyimbi naye ngenda okulaba byayogera ng'ate byawukana ku muyimbi gwe mmanyi ngenda okulaba byayogera mbifumiitiriza mbigatta ku ndowooza gye nalina mu kukyusa eggwanga waliwo enaggambe nti nagenda mu kyalo okulooda Dr. Kizza Besigye ne ŋŋamba noono yandibanga muki ye mununuzi nempuliriza nentandika okwagala okufuna okwagala okudda kubanga nali nkimanyi nti ate singa ng'era naye atugamba bannanga mbasaba munneegatteko tutandika okufandinga struggle tugifandingira ddala akasente natandika okufandinga struggle nga President Kyagulanyi tannaba kujja kubeera kwesimbawo ku kifo kya president President Kyagulanyi ow'eggwanga Uganda omulonde laba bwatandika okuteeka dictator ku bunkenke kubanga by elections zaawo zaaliwo eziwera Arua luddawa sagana kujjukira ku mbeera ya Arua kubanga awe baali batidde abatugumbuzi bano baali batugumbudde omununuzi w'eggwanga naye ate nebaza bannayuganda abawangaalira kuno n'abawangaali emitala w'amayanja kubanga baakola omulimu munene nnyo okulaba nga obulamu bwa President Kyagulanyi Bobi Wine asurvivinga naye abaayi njagala okubabuuza emundu ze mwasiba ku President w'eggwanga omulonde Kyagulanyi zo mwaziteekawa twazirabako mu kkooti tewaziraba oli munnamawulire tewazirabako anti zinjagala okubuuza Felix Kulaidi omwogezi w'amagye zaalagawo n'abo ebyokwerinda mwenna emundu za Kyagulanyi zaalagawa naffe nga bwe baze batusibaasibako ebisangosango ebyenjawulo naye bannayuganda balaba ebigenda mu maaso byonna bitugyetekebwako kati nga nze mbo ndi muyeekera mu ggwanga kyokka ate mungulirira mumpe miliyoni 300 naye balamu ani akugulirira okuwa miliyoni 300 andi naggambye ndijja eno kakati awo wennyini naye kansooke mmalize ka paati kali ak'ettake tukomewaawo tumaze ka paati k'ettake tujja wano okutuuka nga bugase ku Kyagulanyi tusimbule kakati bwe mbeera eyo ettake nga bwe nkuba ekyeyo kyange ntandika otuteeka mukama wange ku bunkenke akukozesa ettake sente zompa ntono kumbe nze njagala kudda kulwana olekewo omulimu ettake ojje wegatte ku struggle anti eno nali nakola dde ebintu byange nze naggaye nali nsuubula mmotoka nkadde nga nsuubula n'amataka ganyiramu akasente era nali nalekawo wano ebyobugagga naye embeera embi gye twakolerangamu yeyampaliriza okugenda eri nali ngenze kuwummulamu naye nenfunayo akalimu kubanga ne visa gye nali ntambuliddeko yali yakukyala visit visa kati bwe ntuuka eyo nempumulamu era saawangaalayo nabeerayo emyezi 9 n'okomawo nenkomawo wano naye ekyankomyawo kyali ki kasita baakwata pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi ne bamutwala mu magye ne bamukweka ne tulwanira ku midiya nendaba nga tekimala nasalizawo ti osulawo omulimu ogw'ettake ogukuba miliyoni 4 ne sente zigwamu ojja okole struggle andi kakati bwe bamala okutulugunya pulezidenti wange Kyagulanyi sentamu mu Arua mpulira nga siteredde nga nebyenkola sibitegeera nga nebuuza oba bwe tuweereza akasente kuyiwawo omubiri tebakola kimala neetaagisa okujja ku gurawundi mbeeko kyenkola naawe obeerewo akasente walinga okaweereza mu nteekateeka za struggle sajja kugamba nti naziweereza nga gundi oba gundi kubanga bo gye bali twatandika okufaninga struggle ebbanga ddene
kubanga lwaki nkugamba bwentyo ne kusazayo naffe tulina kati ate abatufaaniga kuwaffe dictator yatujjako buli kimu tetukyakola tubeerawo ku lwa kisa kya Katonda n'Abannayuganda era mbeebaza nnyo mwenna bakola ne buno obujjanjabi bw'olaba President Kyagulanyi Ssentamu bwampa sente za Bannayuganda si za Kyagulanyi kuba naye amaze ebbanga takola kyamulaba ng'ayimba gwe mulimu gwe ku biiki ye tebakyakkizayo bivvulu ne wabaani ategekeddeyo kitegeeza President Kyagulanyi Bannayuganda be bamuwa ssente ne bazikuŋŋaanya n'asobola okuyamba kwabo dictator bw'atulugunyizza nsuulawo omulimu gwange ogwo naye mu gusuulawo nalinga nnoonya engeri gye nnyinza okuguvaako ntandika okuteeka ku mukama wange omutake pressure ey'okunnyongeza ssente naye ekyasinganga okunnuma nga buli wemugamba okunnyongeza nnyongeza bwongeza nga buli wemugamba nti nze neekyanga bw'otanyongeza ŋŋenda nti neekyanga namugamba ssente zo nkola nnyo naye nfuna kitono ng'akwongeza ne mwongeramu emiliyoni y'essente awo lwe lukumi lw'ettake n'alwongerako olwo ŋŋenze miliyoni 5 n'emitwalo 6 nebinsobera omanyi omuntu omugamba ekimu olowooza omulemesezza kumbe ye si kizibu gyali okusinzira nali muwuliza ate ndi mukozi nebinsobera kakati natuuka ne mugamba omanyi nti anti kakati omanyi nyina abalwadde kakati sente zino tezimala mbadde njagala kukyusa mulimu nambuuza tukoze tutya nanyongera emitwalo 3 ku musaala paka eja wano 3 eja wano olwo ne ŋŋenda mu miliyoni 5 n'emitwalo 9 nebinsobera naye nga nze mpulira byenkola sikyabitegeera kyenakola naye ntambuzaamu kaawo ziba ziwera 2 mu January nga 14 bagende mu Emirates Airline lwe nakomawo natuukira Kamwokya mu 2020 tuukira Kamwokya nga nyirira bw'ova ku kisaawe tewatuukira waka ate nali sikomyewo okugendaka wagenda butereevu nali nkomyewo mu struggle natuukira ku kitebe kya NUP e Kamwokya era nayanizibwa bakyali bange ba Edi Mutwe balinga bakulaba engeri gy'otambuzaamu ekintu sayidi eyo twalinga tucommunicatinga bakirewo kivumbi waliwo abantu bangi nnyo ba Bobby Yanga bamachete balutayo Olivia era yensonga lwaki bansiba ne lutayo Olivia balinga bakyali bange nnyo nga ndi Bulaaya ne bamachete abo naye ne bwe nakomayo era bannyaniriza waliwo ne tiimu Kawempe tiimu Bukoweko tiimu Kawempe mbatumiddeko era mmanyi kwe bali bandaba basimattuka basimattuka naye nga mbeebaza mwebale kuba balwanyi nkomawo wano 2 nga bwe gambye January 14 tutandika olwo struggle giyingira butereevu ku ground nagulira emmotoka mpya Primo tutandika okwetoola eggwanga lyonna nga tusaggula akalulu ka President Kyagulanyi Ssentamu kwetoola ebitundu ebyenjawulo naye wakati mu tiya gaasi omuyitirivu wakati mu masasi abasajja baafumitanga abaana ebiso baabakuba mwe battira Franka Senteze ono gwe baatomera e Busega mwe battira Dani Kyeyune gwe baakuba amasasi Nansana nga tuva okuziika Rita Nabukenya ekiboga yessaga y'emu mwe baatulugunyiza abantu n'okubabuzaawo abantu eb'enjawulo ne gye buli bano abataddibwangamu kulabibwako naye ebyo byonna babikola okututiisatiisa n'okutumalamu amaanyi naye nze nyongera okubakakasa gye mukoma otukolako obutugumbuzi gye tukoma okuba abanywevu bazaye nze nziikibwa Mityana ate bwe nfanga temunenyanga Kyagulanyi
nze sayini yako na Bobby president w'eggwanga nti nzize bwe nfanga abe waffe bakuvunaane. Nze ndi mu kwerwanirira, nze siri munnabyabufuzi, am a political activist, ndi mulwanirizi wa ddembe alwanirira eryange n'ery'omulala. Era kinnuma nnyo okulaba omuntu atulugunyizibwa. Era bwe batulugunyizizza omukyala Mukisa Prose Nabbosa nanyoleddwa nnyo, kyampaliriza okukola vidiyo wakati mu bulumi bwe nabaddemu nga nzimbye ekintu wano naye bagenda kututta mutuyambe. Era nebaza bannayuganda mwakoze omulimu, vidiyo yatambudde. Nkomawo wano tutandika yes campaign muzitandika mu mwanya zakaluka 2021 najjayo akasente konna akali ku akawunti nengula mashini motoka mpya Primo ne tutandika okwetoloola Uganda yonna. Naye nga abasirikale bagenda bateeka, era sirabanga kalulu kaali kabaddewo kaatekebwa mu ssente empitirivu ngaako aka 2021. Museveni kyemanyi ge mabanja gatadde ku ggwanga amayitirivu. Mu kalulu ako bakukwatako wakati mu kalulu? Wakati mu kalulu tebankwata, Mukisa tebaguyina. Ate saabeeranga nnyo mu kamera ebiseera ebyo. Nabeeranga nnyo mu kufandinga, nze natambulanga nvuga ntwala balwanyi balina kubeera nakola nze na blockinganga emmotoka, nze omu ku bavuganga gundi okublockinga break gundi zino zikabangaliza polisi neza military ezalinga zaagala okublockinga president. Defensive, tujita defensive. Ffe twavuganga defensive ne bakyali baffe abalala. Waliwo kyeyune waredika n'abalala basensa mpologoma abalala mulimu twagukolanga kubanga be ekigendera kyalinga kyakutuyisaawo bagende beekiike pulezidenti waffe bamulemesa okugenda jagera byonna mwabiraba. Kati ebiseera ebyo saali mu kamera nafunamu akalembereza nti bannaba kunkwata. Nsasulira abaana bwe basula ziroogi ezikuba twasulanga mu loogi. Oluusi ne batulemesa ne tusula ku kkubo ne pulezidenti waffe ngerayo mwabirabanga. Naye ebyo byonna tebyatuyigula ttama, naye ebyasinganga okutuluma kututulugunya nga tetulina musango. Up to now okutulugunyizibwa watali musango awo wasinga okunumya omutwe n'empulira nga sisobola kwebaka wadde okufuna otulo nga dictator tannabatuwa ntebe, naye ate tagenda kugituwa wabula tugenda kugimuggyako. Naggambye ntunula kuki ku ssaawa yesebo tutambula kulonda konna campaign ziggwa tugenda okulonda okwaliwo 2021 mu January bwe mbasirabidde era zaali 14. Nebaza bannayuganda mwenna millions and millions abalonda president w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera omukulembeze waffe ate era owa generation eyo. Abakuuma akalulu bammwe abasirikale abatonotono abasigazaamu kensa abatayisizza nnyo bubi bannayuganda, naye era nammwe abatatulugunyiza nga muwoza twalwana ensi ebalaba, omwana wammwe omuzukulu wammwe baligenda kubisasulira. Ffe tutulina kye tugenda kubakola. Katonda mwenkanya, naye ate tukize tugaane baligenda bisasulira kubanga kyosiga kyokungula. Golowooza omuzukulu wange alitunula atya ku muzukulu wo nga gwe wandi ebisiyaga balamu bakulya ebisiyaga anti babadde babifuna nze manja gavumenti ya dictator Museveni mbabanja ssente zange kubanga nali simanyi nga nze nno ndowooza bakikola kuntulugunya nve ku Kyagulanyi kubanga era byonna babinnangiranga. Bobi Wine wanaaliwa ererere banjo kya paasi ye ate lwaki neetyo tyoggola ng'obukakafu we buli. Mbadde njagala
otukote okukwatibwa mulundi ogwasooka waliriddawa kakati tujja tumala okulonda bateekawo embeera balaga tebaagala kulangirira pulezidenti awangudde akalulu dikiseta ayagala okwerayiza era nga sijja baluyisayo zaali nga ennaku z'omwezi 12 mwezi gwali gwakutaano omwaka 2021 kulonda kwalimu January naye mu gwokutaano olwo nno balwawo nga bannoonya naye engeri gye nali nti saabeeranga nnyo mu kamera nga bakyannemedde okubaako bwe banfuna saagala nnyo okujjukira na lunaku olwo naye zaali ennaku z'omwezi 12 mwezi gwakutaano mwaka 2021 nasalibwako emmotoka nali nva ku Centenary Bank e Nansana. Wali ova ku Centenary Bank e Nansana mu masitowa nasalibwako emmotoka ya drone ne Primo ku Big Zone Bank emabbali awo nali nze waliwo n'omukyala gwe nali naye abakyala baali babiri omu n'abakyala ku kyalo enansana awo omulala yali client nga bwe nagaye nti nali businessman nga nsubula amataka yali azze nga nguza poloti bajjati n'abamaje kubanga jati ababambala anti-counter terrorism abambala ebyambalo bya black bansalako omanyi wadde banyambaza ekikoko naye amangu ddala nga bakantukako nti bannawa kumbumbagatira nabalaba wali tuse ku banka maze okugjayo sente Centenary Bank masitowa nkulosinze ekkubo osala tugenda awo ka restaurant akakali ku bbaala eya gundi eya ku bbaala ya Big Zone mukyala we twali tukanyiza okusinkana muwe sente nali namuwaddeko ku sente ezimu nga ngenda muwa balance wa poloti $7,000,000 n'emitwalo 3 bazitwala n'amasimu gange gonna na buli kimu n'ebiwandiiko byange ebimu ebyamataka be babiina n'emmotoka yange negibuli kati siddangamu kugiraba Primo bye biseera ate kati nali nakyusa nga nyina kawundo nali nguze kawundo naye siddangamu kugiraba buli kimu ekyange ekyalimu baabitwala naye mbuuza ab'amagye nammwe aba anti-counter terrorism abambala black nammwe abaali mu civilian clothes nga bwe mwampamba ebintu byange mugenda kubimpa ddi nagenda n'embibanja nga maze nga bampadde court bail oluvannyuma emyaka 2 baŋŋamba togenda kufuna bintu ebyo paka nga omusango guwedde bakusiba emyaka 2 bansiba emyaka 2 ate ng'omwezi ogumu gwonna gumala mu Tocha Chamber mu kukukwata wano mbeera kye yaliwo bazze omaze okugyayo sente osala oluguudo bakukwata mbeera kye yaliwo drone zinsalako bashwi bwe sajja zimiyo omulundi gumu zaali mmeka drone emunze gye nalaba mu budde obwo ne Primo mwafubutukamu abasajja nga bambadde obukokolo tebutandise kati bazze nga babwambalanga nga bambala ne gago nga balekawo wano bugago ate nga n'amaaso genyini bagateekako gago aba babulaaka abo tebatandise kati kasi ekiwamba abantu kyanyinyitira kubanga nakyo tekitandise kati kimazeewo akaseera okuva Kyagulanyi lwe yajja kiwamba bantu kigenze kibeerawo nga bwolaba John Bosco Kibalama baddamulira baani tebaddangamu kulabikako naye Katonda mwebaza bwe bakukwata awo bakusaka kakokolo naawe bwe bajja bwe bati baleeta kankozesa omuggo gwange ng'emmundu baafubutu nga bw'obeera nga ggwe oli ku byotuze tuli wano tuli mu kwogeramu tutugala tugende wali tutule tumalize tukole endagaano zaffe oluka swi ndowooza baali bamaze ekiseera nga banninya ekigere
bantunduzaamu emundu tula wansi muganda wange oyinza owakana natuulirawo mangu nnyo ne bandi omugere tu nengwa wansi nawulira abasajja nga bankwata mu nsawo kunzigyamu buli kimu kye nali nnyina nga tabanaba kujja okuteka mu drone immediately ebba olwali okunkaba bwe bati ntudde wansi bantunuzaamu emundu n'abantu bonna be nali nawo tuwo twaliwo abantu nga bataano awo kubanga kwaliko nze kwaliko brother wange oyo Nnyombi Richard naye nakola naye obusibe emyaka 2 kwaliko oyo omukyala client kwaliko ne n'abakyala n'omwami omulala yali azze okubeerawo okuteeka ku ndagaano omukono ye Katonda yamuyamba yali tannafuluma wabweru ng'ali mu restaurant wano wabweru nga tuliwo bana kyannaku tina omukyala oyo client bamukozesa ogw'obuliisa maanyi naye bamukwata nga bwe mwali waawo naye bamutwalira mu drone n'abakyala yekka ye yawonawo kubanga ye yali azzenga n'abakyala kunterako omukono era ye yalaajana naye era naye bamukuba ensambaggere ne gye buli wano egundi embiriizi ze zaakosebwa era nze mbadde muyambako okumuwa kasente akabadde kagezaako mujjanjaba kuba nagenda okuva mu kkomera mu myaka 2 ng'omukazi wattu ali ku ndiri ku migere gye bamusamba naye tebamusiba wabula ate ye omukyalo oli yali client yali azze okunguza ettaka ye ate bamutwala mutocha chemba gye sitamanya ne bamukozesaako ogw'obuliisa maanyi lwakuba munanga abakyala ate anaafumbirwa ani ng'azze mu kamera ng'eno lwakuba nti ffe tuli balwanyizi oba siina mukazi oba kuba n'ebitundu byakyama baabikosa newe mba siina mukazi I don't care nze nfa kimu kulaba nga Kyagulanyi ali mu ntebe ng'eggwanga literedde bazzukulu bange oba abaana bange balyeyagala oba baganda bange oba bannayuganda bino siri mu kulwanirira famire ndi mu kulwanirira ggwanga babatutte mu tocha chamber yes kati omukyala bwe bamukozesa bangi kirindi mukazi natuuka mu mbeere kumpi okubula okufa era ye tebamutwala mu kkooti bwe baalaba nga ali mu mbeera mbi bamuddusa mu malwaliro nga bamujjanjaba bwe yafunamu akangubanguba nga bamuta nga taguddwako musango n'ogumu kyokka nange ebbanga linamala mu safe house tolo bambuuza jjukira bwe bampamba amasimu gange gonna balaba ebifaananyi ndi Bulaaya balaba message zange oluusi nsindika akasente abantu abamu abali mu struggle bakugamba teekamu password ate password bo bennyini bazejjiramu oba bazijjamu batya simanyi nze nga nkyategeera ng'emigo gye bankubye giri buggo bankuba ebigala by'emmundu bankuba omutwe guno n'enzirika nze namala ebbanga nga simanyi nawa gye ndi simanyi kigenda mu maaso naye naddamu okutegeera nga bamaze tutwala mu kooti nga basoma nnaku za mwezi na mwaka neŋŋamba etukyali mwaka gwe gumu naye nga ekisinga okubaluma gw'Omunyarwanda wagira otya Abaganda nga bakikubuuza nti Omunyarwanda owagira otya Abaganda muganda wange gwe Munyarwanda gwe wali badde waffe kati bo ne basooka ne balowooza nno nti bagenda kunkozesa olw'okuba nti ndimu akasaayi kaabwe bagenda kukozesa eyo chance bo balowooze nti nzikirize bye baŋŋamba natuuka nga ne bantokyalinga nga bagezaako kumbuuza Bobi Wine baani bakolagana nabo mu mawanga g'ebweru abamuwa ssente ezifaaninga struggle ne bambuuza baani abakolagana ne Bobi Wine mu ggwanga lya Rwanda anti ndi Munyarwanda wa Bobi bo bamanyi nze mbimanyi bannange nga nze nnyina ansa naye nga bo baagala waaki bakuggyemu ansa ne bwe banfu kubanga bo kye baagala okuwulira naye nze bwe baamala okunkwata nakkiriza nti kati eyange bagenda kugisima obukambwe bwe baakozesa entulugunya yokka era mu 221 gano amannyo we bagajjiramu mu 221 yes awo nga bambuuza ani aleeta ssente Bobi Wine ani amufandinga baagala kumanya bamanyi ŋŋanyo bagamba naye nga nange simanyi
ne bambuuza gwasindika ssente mmeka mu struggle naye nga ne ssente saaziwanga Bobi Wine naziwanga bannayuganda bannange abaana talina waasula n'omuyambako ka rent talina kyakulya n'omuwayo ali mulwadde ng'era bola bannayuganda ne ku ssaawa za leero abali wano n'abali e Bulaaya omulimu gwe bakola era neebaza nnyo oluusi munnaye mba ntambula ku street eyo nasanga omuntu agamba munyarwanda wa Bobi mwebale nakuwaayo 5 nakuwaayo 2 n'otambuza obulamu kati emyaka egi ngenda gwa kutaano sikola era President Kyagulanyi Secretary General Bongoya ne bannayuganda era naawe tekigaana obanga olinaako ofuna akatono mu mawulire nobaako kyokola kaakati ife nga bo balowooza nze ngenda ba information naye nga nange sigiina kubanga nze sina we nasayininga na Bobi Wine tukatulwane ojja kumpa kino seebuuza ku muntu yenna kababa abanzaala naye olw'obulumi bwe nayina kyekyampaliza okwegatta ku Kyagulanyi olw'ebirowoozo byoba ideas ze ennungi ze ndaba nga tuli ku mulama gwe gumu ogw'okununula eggwanga ate nga nkakasa ntasobola kununula ggwanga oba kutununula nga bannayuganda abali mu buwambe nga tetwegattidde wamu era nsaba bannayuganda ffenna tubeere nga tukimanyi nti buli omu olina kyosobola okukola finally osobola obutakola nze kyenkola naye ate osobola okugattako eddoboozi lyo osobola okufandinga olutalo luno mu financially osobola okutusabira essaala osobola okukola buli kimu kyosobola emyaka 2 gy'omala mu kkomera mwayita mu mbeera ki era mwali mwogera biki n'abantu bewasangayo embozi yabeeranga etya mwayisibwanga mutya mu myaka 2 mu kkomera era mwaliyo ne baani zeno mukumpamba nga bwe naggambye nawambiwa ne muto wange Nyombi Richard n'oyo omukyala gwe baakozesa clientwo yes naye ate gye byakomekereza twasigala babiri nze ne Nyombi Richard muto wange era mwebaza nti nakati munywevu gyali naye wadde bye twayitamu byonna tebyamutebengula bannaffe abamu bwe twali nabo mu kkomera baaba wadde akasente akamu baaba wakempewo akamu ne baba wakalaali era bayambala t-shirt za muwoozi baba limbye naye mu kkomera bwe mala okutuuka mu Tocha Chamber bamala okunzijayo oluwayisa akaseera bagenda batwogereza baagala olwatutta ekireka awamanyikiddwa ennyo nga kuwembule naye munansonyi wandi mulwadde sajja tebatutiisa bulungi bwe tumala okutuuka ekireka oluwayise ndooza zaali mu wiiki singa 2 kubanga genda nga 3 ku 2 wiiki eno yasembayo twagimala kireka olwo bagenda batugatta wensinkanira Lutayo Olivia wensinkanira Bamachete wensinkanira Basaanya mu kkomera eyo ekitalya mu Safe House ekireka kuwembula amanyikiddwa nga kuwembule era wakulemberwa omwami akuuma ekifo ekyo amanyikiddwa nga Musa musajja musiraamu waliwo omulala bamuyita Singoma waliwo n'omulala bamuyita Mwerabidde naye be abakuuma ekifo ekyo naye ekifo kiri bwe twatuuka baatuuka nga bamaze okuntulugunya nze nafuyisa omusaayi omwezi mulamba ne wiiki 3 naye ebyo byonna bankubye bakoze batya bantulugunyiza omugongo nze nalinga serious nnyo mu Safe House eyo naye ng'ate bo kyekisinga okunnuma bamala okutulugunya ate ne bakwefuula abakufaako balina eddagala oba balijjawa balikuwonya mu budde butono ne banditanga olukoze gwe batabula nga gundi glucose gwe batabula gwennywa zinamala ebbanga nga nywa bunywi ng'onywa bunywi amanyo baagajjamu gano amanyo naggaye baagajjamu 221 mu Safe House eyo naye nga bannanga tojja kulayira gwe omunyando wagira otya Bobi Wine yabasuubiza ki agenda bawa biki abawa ssente mmeka naye kati ekyasinga okubeewuunyisa nga balaba mbadde Bulaaya kuba mwalingamu ebifaananyi ebivudiyo obw'amasuuti eri gye nakoleranga
ne message za banka ne message ya banka eziraga wafunyaga ssente nti mbadde n'okusindika kubanga bansasuliranga ku account kakati ne batuuka ebyo byokunzijjako nti simanya ssente muzijjawa ne batandika kumbuuza gwe omunyarwanda wagira otya abaganda era erinnya eryo ya munyarwanda wa Bobby lyankubya nnyo emiggo nakati nno likyankubya kuba ne bwe natuuse ku poliisi ewandegeya era ssebo babadde bambuuza bingi naye kati lwakuba nti nze sikyalina kyentya kale oba luli 2 natyatyamu naye ate kati bakole kye baagala kubanga nze nkakasa ekintu kimu Kuraije Museveni Muhoozi ne Balamu n'abalala mwenna nze ne bwemba nfudde tibagenda entaana gye bagenda okunziikamu eyaabwe eba esigaddewo kitegeeza mbasigenze na ntaana yaabwe kitegeeza ki ti nabo bajja kufa mu budde bwabwe era nabo bateeke mu ntaana y'emu ate ffenna batuziika mu gundi y'emu wabula ate n'ekirala kyesaagala nze era message eno ngiweereza mmwe abaŋŋamba nti ogenda kufa oba biveemu bwe nfa tebanziika ku kijja kyewammwe ekijja kye banziikako kyewaffe sikendeeza ku ttaka lya muntu yenna ti ekimuluma bwe banziika ettaka mba ndikendeezezza ekyokubiri ti ne bwe mba nfudde mu ngeri yonna nze kale kanfe nga nnwanirira eddembe neme kufa nga nnoonya okumalako abantu emirembe nga bo bwe basalawo okututugumbula emisaayi gy'abannayuganda emiyitirivu giri mu bannayuganda mu bagwira abatulugunyiza bannayuganda kubanga batugumbudde bangi naye Damulira bagamba mbu mukambwe naye sisuubira nti mukambwe okusinga Katonda kuba Katonda alina obusungu bw'aba asazeewo naye nze Damulira ebikola byonna byokola nalabye Lumbuye era nebaza Lumbuye yavuddeyo n'aleeta famire n'akola atya n'ayogera buli kimu najja n'akola ka defensive yeewozaako njagala kubuuza yagambye mbu yava mu magye Damulira naye bw'aba yava mu magye asaavingira mu kitongole ki ekyokubiri twalaba ddi abantu abali mu byokwerinda ng'ate be bagenda mbu simanya bali mu baana ba ghetto simanya bakola biki kyekibula kati babawa n'emmundu nga nange bwe maŋŋamba okumpa emmundu n'enjigaana ne muŋŋamba n'okugintendeka bannange bino ebintu bya ddala bagambako kuwa emmundu kati nze mbuuza nava ntya mu kkomera ndekeyo Bolivia ova otya mu kkomera ntuuka bansiba emyaka 2 buli kimu balooya bakikoze biweddeyo twatambula kooti emirundi egisuka 40 ey'amagye Makindi awo General Court Martial bwentambula kooti eyo baatuuka n'okukyusa eyali General Andrew Oguti omujja mu kubwa ssentebe ne bateekako Brigadier Freeman Mugabe kekali ke nagambye nze ndi General omujjuvu nakawozesebwa bajjena bameka babiri era mbagamba nsinziira wano Felix Kuraije omwogezi w'amagye okola interviews nze General Munyarwanda wa Bobby ayambala ekyambalo kya People Power ekimyufu ne beret yambala byetwambala tebimenya mateeka naawe simanya yani ono omukazi omukulu ono ani Nalweyiso tebimenya mateeka wabula mba mugamba nti bimenya amateeka oba byammwe nga bwe mubyegwanyiza nti mutulaba nga tunyumye ne muwulira nga mufa ffe tuli magye malonde mbasaba lwaki mbalagira mubyambale muteekeko beret mujje mutandika okukola interviews tukakase nti ekyambalo kyaffe mukiwambye tujja kubireka era tujja kufuna ekyambalo ekirala naye nga temukoze ekyo kyambalo tukyakyambala parade tukyazikola president tukyamukuuma tukyerwanako nga bannayuganda ne bwe munaatutta mutanze Omunyarwanda Bobby ogwo kati omanya Abanyarwanda ovotya mukomera waliwe tubadde nzija omanya Abanyarwanda Bobby abali mu ggwanga kati era ntuuka ey'Emitiya n'Abusoga Munyarwanda Bobby Junior
bayitirivu. Era nebaza Kyagulanyi kubanga nange nali simanyi nti nyina kyendi mu ggwanga naye nyina kyendi. Ova otya mukomera? Mukomera batuuka balooya tutambuddeko emirundi egisuka 40 ey'amagye batandika okujja abantu ab'enjawulo naye nga tetunnabatuuka na mukomera batandika otwegaya nga tuli kireka batukebedde covid batwala wa Museveni tugaana nti batusonyiwe simaya batuweeyo n'akasente batuwe ebibaasa tubigaana ne bagamba okke etwagaana ne mbagamba njagala kooti oba munte nzire ewange kyokka nabyogera ndina ku ndiri bantwala mu kooti nga ndi mulwadde naye bwe tutuuka mu kooti batutwala ekitalya tayolivye ebiseera byebasooka musindika kigo tutambula kooti emirundi mingi tutuuka myaka okuva mwaka mulamba bajja batukyalira okuva mu state house abajidde muleeya bambadde ebyamagye oyo bagundi ono yali akulira Semwayani oyo Damulira waliwo Abel Kandiho waliwo n'abalala bajjanga otukyalira mukomera nga batugamba tukkize tugende wa Museveni tulumize Bobi Wine nti muyeekera mu ggwanga batuwa akasente kakati balondangamu abantu bebalaba nti bagumu nnyo bayitanga nze Nyalanda Bobi ne bayita Machete waliwo n'omulala gwe bayitanga sijja mwogerako kubanga yafuuka musota akati tugenda ne batugamba bibagenda okutuwa mwalimu omutuwa milioni 200 batuwe obukuumi tubagamba naye nga ate batugamba baagala batute batwale bweru w'eggwanga tubeere babuloga baabwe nga tufusiiga Kyagulanyi enziro jukira tugenda ba mu kooti tumulumirize mu mawulire timuyeekera yatutuma mu bikola ebyekiyeekera kati batujjaawo batwale bweru w'eggwanga batuwe ebikozesebwa byonna nga tuli ku misaala nga tugamba yes nga tuvumirira Kyagulanyi era nga tumuvumirira nga tuwakanya ebikolwa bye n'okulaga nti muntu mubi kusiiga enziro nga gwe muli gubagala okumpa era bwogenda mu statement yange ze sakola statement naye bo baginkolera balaga nali munnamawulire wa Bobi Wine oba wa President Kyagulanyi omukulembeze w'eggwanga Uganda ow'ekyama ye statement gye bankolera mu magye kubanze sakola statement batuuka okuntwala kubanga bwe baali bantokyalinga nnyo nali sitegeera kati kino kyabagwako mangu okuntwala mu kooti nenga sina na statement bwe bakiwakanya bagiye akatambi nga nakatuuka mu kooti nabuuza kooti siri munnamagye bandeese batya mu kooti y'amagye kubanga babuuza waliwo ayina ensonga yonna emulobera abantu bano omusanvu okuwulira omusango gwe kuba batuula musanvu kakiiko ne mbagamba yenze ne bambuuza nsonga ki ne mbagamba ekisooka ku byo siri munnamagye kundeeta mu kooti y'amagye ensonga ey'okubiri sikola nga statement nyimirira ntya mu kooti bangambirawo tuula oda nga ziringa oda nangamba eyo si nsonga era batuvugirawo tebatukkiriza kweyogerako kirala kitegeeza byenjogera bituufu baleeta obutambi kuba babuyina bwe mba byenjogera nnimba nga saabibabuuza mu kooti munange sijja balwisaayo oluvannyuma lw'ebbanga batugamba batuwe ssente batuwe obukumi biki buli omu bamubulidde kyasobola okukola kye bamwagalamu twebuuza ku balooya ne President Kyagulanyi kuba yatukyaliranga mu kkomera nga batugamba nedda kati nze ne ngamba omulwanyi abeera wabweru tabeera musibe ne ngamba kati kansooke mbeera omusiru oluvannyuma mbeera omugezi wabula simanyi oba tusobola okukola interview okweyongerayo nga nyimiridde kubanga ndi mukosefu bwe ntuula ennyumba omugongo guba guntujja nnyo so naye tunatera okumaliriza okutwala eddakiika endala nga 10 kale katugire kasita tunatera okumaliriza naye mpulira siri bulungi kakati abasajja abo nze mmala neeyawula namba muto wange wategedde oyo Nyombi Richard kuba muganda yatuzikwa ku kijja kitya kimu mugambo manyi bano bonna si ba Luganda baffe ate twali tumaze otegeera mwali mu already abaali mukomera nga baliyongeera bali mu ku bizinesi nga bambega era be baleetera okukwata abantu bana bala bonna nga baagala kuŋŋaanyawo batwale wani wa Museveni era ku ssaawa za leero bo babasasula era bali bulungi
bo balowooza bali bulungi sijja bogerako mannya gaabwe kubanga tebalina kye bali naye bo bamanyi be baatwala nja kulaga ku bifaananyi abo bagenda bambala dda t-shirt za muwoozi era kati bo bali timu muwoozi sibavunaana badde bwe basalawo kwabwe yes munange nambagamba mumanyi ngenda kukola nammwe bwe mbagamba ngenda kukola nammwe nga basanyuka nnyo bavubye ekyennyanja ekinene ati nga nange mbagamba naye sisobola kulumiriza misango nange kuba bwe nnumiriza Bobi Wine nti muyeekera nange mba neerumiriza ate nga nkyali musibe ne mbagamba nze saasoma naye nyinamu obwongo musooke munyimbule nja mulumiriza nga mmaze okudda ebweru w'emitayimbwa yes laba bwe basiruwala banyimbula bamba akakalu ka kooti twalinamu abakadde twalinako omuwala Olivia naye basookera ku nze ne bayimbula abantu nangamba kakati tetugenda yimbula gweka okulabisa katuyimbulyeko abalala babiri kati nze naye bagamba ye muto wange simuleka mu kkomera kuba bwe mwatukwata bwe mwatuwamba ngenda naye Nyombi Richard oyo bamukazaako ne amasannyalaze kuba bamukuba na zirika kati bwe yazirika kati ne bamukubanga olwali nti yayitamu amasannyalaze kati era ye Nyombi Richard amasannyalaze nkutumiddeko muganda wange omulenzi oyo bajja batuwa beyira abantu bana nalinze oyo Nyombi Richard n'abala sijja boogerako kubanza omuntu yenna bw'ava mu bwendowooza mba sikyagala mwogerako ate saagala looze nti muyingirira mu ddembe ly'ensonga kingamba sijja kukola ki kwogera ku mannya gaabwe naye twali bana mu kooti ewasigalayo abantu 28 kuba twali 32 kuvaako bana sigala 28 tubeera tulipootinga ku beyiro kati nze bwe nafuluma bwe nti nagenderawo natuukira wa Kyagulanyi nga atwaniriza nga mubuulira sebo okkomera tuvuddeyo naye nyina kyenjagala okugamba kuba bali baali tebategedde tuvuddeyo tutya nga bo bamanyi bino ebyabulijjo ebya beyiro ebyo byali byalema nga mugamba sebo waliwo President Kyagulanyi waliwo Secretary General bagasajja baŋŋambye nkulumize ku misango gy'ekiyeekera bampe kino na kino na kino abaŋŋamba okakasa nti ye era ye beyiro eno nga baŋŋamba nte nga babitegeera nga balooya abagamba kale katulwane kati nga tugaa tetugenda byogera mu mawulire kubanga bali bannaffe abala bakyakola ki bakyaliyo nga tugamba kale bwe libanga lyekkubo lye bagenda okukozesa okuyimbula abantu baffe katulikozese naye ekyokukola tukikola ki tukimanyi bw'oggyeko bali bba abaali abakozi baabwe kuba waliwo be twakola nabo obusibe nga bo baali bakozi baabwe ne be bakisobola okukyusa kati nga Ssaanya bamusuubiza bingi ne bamwogeza yafunako obusammambizo era ne ku ssaawa za leero naye nze nsanyuka nnyo ng'ali mu mbeera mbi kubanga byonna nabibagamba ne mbagamba abantu baagala tukozesa bukozesa tutunuulire abantu be bakozesezzaako bali ludda wa tubeere nebaza Katonda nti nze nayingira struggle nga nyinamu akasente njavuwadde mu struggle ndowooza bwe bumativu bwe nnina kubanga ekisumbuye baganda bange bwe tubadde tulwana abamu ku bo n'obalaba nga leero oyogedde ekigambo ekirala n'enkya n'ayogera kirala bunaku bwawaka na bwa ku mutima naye nga nabo embeera embi bagimanyi munnange sijja kulwisa tulipootinga ku kooti awo nalipootingira omwaka mulamba nga tewaliko gwe bayimbula paka wali mwezi gwa kutaano nfuna essimu simu eyankubirwa nali simanyi nannyiniyo naye yali Balamu nali simanyi mu kusooka Balamu ansaba appointment yajja ne munnamawulire omu eyayita ku ssimu yange kuba ye munnamawulire twalinga tusiikana nnyo ku kooti sijja mwogera saagala mwonoonera mulimu gwe munnamawulire oyo bwe yantuukako n'aŋŋamba ekyamazima minisita Balamu yakunoonya nga bakamuwa obwa minisita Balamu manyi yakyamuka nnyo n'agamba ngenda kuyimbula abasibe ntandikira ku babyabufuzi nga Mabu wamulaba mu kusooka kumba ayagala kukozesa nze nzikirizise ab'eŋŋanda z'abasibe ne Bamachete ne Olivia
bakkirize emisango mu kkooti y'amagye. Kati nze balaba nagaana okukkiriza naye baagala abakonvisinga enze ndi olwokuba nze ndi wabweru nja kwangu okukonvisinga abasibe mbabuulire nti nange lyekkubo lye nayitamu kituufu linayitamu naye nze nali mugezi nagaana otuna mu kamera nagaana okubaako wempandiika ne mbagamba nja mmulumiriza mu kamera nga mmaze kuvaayo. Kati bwe navayo ne ntandika obbateekako enninga nga sinaba kukkiriza misango musooke muyimbule abasigaddeyo tukkirize lumu tulumirize akasajja ke mwagala okukwata mukakwate. Nga ndi confident nnyo nga mbagamba singa mubayimbula tugenda kuba wamu nga kitole tumulumize ne mbagamba mbalumiriza ntya ng'ate bali bakyali mu kkomera boyo mu balemera ne bagamba nedda. Kati bala mwajja nkonvisinga aŋŋamba miliyoni z'ebikumi ebi bisatu 123 weziri twagala ogende mu kkooti olumirize Bobi Wine ku misango gy'ekiyeekera olumirize n'abo abamu abali mu kkooti Basanya Bolivia n'abalala. Ebigambo bino byogero bikakasa guno si gwe mulundi ogusoose obyogerako si gwakubiri. Bw'abanga awakana antwale mu kkooti kuba nyina obujulizi. Balamu Barugahara wamu ne Felix Kraije ne kkooti y'amagye bwemba nga byenjogera si bituufu muntwale mu kkooti nze Jeno Munyarwanda wa Bobby ejje eddonde erya Kyagulanyi. Gwe mwayimbula kakaluka kkooti era njagala muveeyo mubuulire ensi mwampa ddiiru ki okunnyimbula okuntwala wabweru nga nze nvudde ku musango ogwo mwasinziira ku ki? Ekirala bwe nagaana okubikola kubanga Balamu yamala okumiitinga nze naddukirawo ewa pulezidenti wange ne mugamba ne Secretary General ne baloya ne bagamba omusajja miitinze ampadde ddiiru bweti eyokya ogondo omwezi gwakumeka kugambye beyino nagifuna mu mwezi gwa kusatu ng'ennaku z'omwezi 4 mwaka 2023 bwe bamala okunnyimbula enkeera walwate ne batugattako omusango omulala mu kkooti. Likodi gye ziri bino byenjogera biri mu likodi munange bamaliriza byonna nakugambye nti mbadde mu kkooti bino ebimu bye bifaananyi kati wano ono yambadde bbulu yenze ono ye Sanya ono ye Machete bannange muyimbule Machete alina musango. Sanya yayambadde enkofiira enjeru. Yes ono era wansi yenze ono Kalanzi bonna bakyali mu kkomera ne ba Machete. Kati ono yenze nga bamaze okunsodomayizinga n'okunjokya paasi bino byolaba ebyo bya luvannyuma ng'olubavunaana lwaki ŋŋaanye okulumiza Bobi Wine ku misango gy'ekiyeekera kyekinjokesa paasi kyekindiisa ebisiyaga naye ate naye kirala nga bwe nagaye nti mmanja gavumenti ya dictator ssente zange z'ebisiyaga balinga batukwata obutambi nga basindika mu bazungu ne bafuna ssente. Olaba bwe banjokya bansodomayizinga leeta nkulage n'ekifaananyi nali mu ddwaliro nga bali mu kunzijanjaba. Bw'osomako awo kisomera abantu kisoma kitya heading eyo pictogram for examination of an injured person. Wano batekawo ku front of a person back of a person ne balaga wano engeri ebiwundu gyenge gye babifunamu okusinziira ku mikono ne ku mubiri gwonna bitundu ebyenjawulo. Komaawo kati soma wano sitandika wano waggulu Uganda Police Police form Uganda Police medical examination of a victim of sexual harassment. Part A. Komaawo abantu abasinga bawulira olulimi Oluganda kuba na Uganda kabavuunulire bakategere bulungi. Okwekebejja kwa kukolebwako nga kukolebwa poliisi era nga bakakasa nti nno ensonga yakukebeza yali ensonga ya sexual harassment yakunsiyaga yakunkozesa ogw'ekivve. Kakati tugende mu maaso gundi kankulage njagala tulaga abantu soma akagambo kano wansi wano tubalage mu kamera tunula wano kano kabina
kigambo kye kiri awo kiraga ki nti bakola ki bankozesa kakati ebbaluwa zino zenyina za ddwaliro erya poliisi oba erya gavumenti foomu eno giraba eva ku poliisi omusawo wa gavumenti oba wa poliisi giyajjuzaamu oluvannyuma lw'okuneekebejja mbeera ki mwenkola ki mwendi so bwe mba njogera nti nasodomizingibwa nga bankwata obutambi era mbabanja mba ntegeeza ekyo ate nja babanja paka naye obayo embuuzi waliwo ono owakalevu akeeru yagendanga n'akyala ku CBS n'ayogera nnyo ku bisiyaga kyagula misiyazi biki naye nga tebakyamukyaza kye kyatuukawo nange njagala bankyazeeko kale batuleete nze naye njagala batuleetere oyo owakalevu akeeru njogera ku Abedi Bwanika kubanga yayogera ennyo ekyebisiyaga naye bo be baali mu missoni ey'ebisiyaga era bateeka okuba Abedi Bwanika oyo yali omu ku bansiyaga kubanga anti leka nkubuulire ku ssawa za leero yaddawa bwe bagamba nti bagenda kuddamu kuwa ssente z'abasiyazi bisiyaga kale bw'abanga tali ku bo yali ayina bamanyi abakola ekintu ekyo naye nga bo bagezaako kyejjako bakiteeke ku Kyagulanyi kati nze bakintuusaako manje obwenkanya toyanzizza nnyo toyanzeege ebigambo byebyo tebiwoomya nnakabululu naye ndowooza baba ebyokwerinda ndowooza bongere okutunulamu eno ensonga ne gavumenti n'okutwaliza awamu kubanga oba oli awo si byangu era nga bwalaze wano eno ebbaluwa za poliisi era poliisi yamukolako examination neeraga nti yayitibwa emanju kyogere bulungi nti yasiyagibwa n'okutulugunyizibwa naye nga bbaluwa ya poliisi twagala tumalize wano olunaku olwaleero munyalwanda ono tujja kubanga twogera kubanga emboozi ye empanvu waliwo twasooka okwogera awo naye ebintu bakubitwogera naye kakati olwaleero yatwongeddeeko ebiwundo biraba wano paasi yakwokya bakwokya paasi banjokya paasi enkovu ziizino enkovu ziizo naye gye biri mu likodi naye tebakomyeko olwo ku luno babadde ndowooza bazze bammalirize naye nyongera obbakakasa nze we banziika abe waffe bamanyiiwo naye nammwe mujja kufa kale toyenza toyanzike kiza tukulekera wano olunaku olwaleero emboozi ya munyalwanda wa Bobby yeeyo tukwagaliza akaseera akalungi tusaba Mukama kuume ate era n'obujjanjabi oyongere okubeera nga akujjanjaba so okutereera obulungi mu mbeera gy'olimu kati waneeno okwata ogwo omuggo wakusiba mu kugulu kakati okwata guno omuggo bya nnaku zino nga bwe nagambye nti tuli balwanyi pulezidenti bw'amala okulangirira nti tugenda wa Nalukoola Kawempe tuvaayo kumwegattako okugenda kubanga tukimanyi dictator aweereza abatugumbuza abagala okumaliza pulezidenti waffe tulina omuwa security emumala munange olw'okwagala okutukongolako basobole otutuukiza ekigendererwa kyabwe baatukuba emiggo mingi nnyo naye nga bwefe we tulina ekyokulwanyisa ekyaffe nga ye kamera nali nzimbye ekintu kinene nnyo ndowooza era enkovu wano mugiraba abasinga bakiraba yes gye baasala ne bajjamu omusaayi ogwo kyali kizimbye nnyo kintu ekyo nga siri bulungi era yonna bankosa omugongo era yensonga lwaki tebasobola kuntwala mu kooti nyina gundi nyina poliisi bondi yange nyina obeeri muno kaveera kembadde nako kabaddemu nyina poliisi bondi bampa poliisi bondi ku poliisi kwe naviirayo naye tebantwala mu kooti olw'ensonga nali mu mbeera mbi nnyo nga tebasobola kuntwala mu kooti era ne bambuuza nti omuntu waffe aliwa ne bagamba mbu batukyalina bye banoonyerezaako nze tewali misango gye banoonyerezaako siri muzzi wa misango wabula ndi mulwanizi wa ddembe era nga ngenda sigala nga ndirwanirira somera abantu kubanga obabuulire n'eddeeti eziri okwo basobole omanya na poliisi nali
Uganda Police Form 18. Codes were 010 section 17. I, Mayega Ronald, Munyarwanda wa Bobby, being charged with the offense of Yabataka wano file number nebala byonna, and after inquiry to appear before the OCCID, do hereby bind myself to appear at Wandegeya Police Station at Ndabawano 0900. It's on 7th day of March, and continues to attend until otherwise directed by the court. Further to answer to said charge, and in case of making default, herein I bind myself to. Nebwokomawo muganda wange. Nebwokomawo kimali abantu bategeere lwaki satwalibwa mu kooti era navaayo ntya kuwadde n'ebibuuzo. Nyonda Bobby twakoma omulaba mu katambi ng'ayaayaana n'ekyo ekyaddako. Nali mu mbeera mbi, nasobola kutambula, sobola kuyimirira, era ne kibalemesa okuntwala mu kooti. Nebaza Secretary General, President Kyagulanyi ne ba lawyers abakola ekisoboka, n'engenda mu ddwaliro era ku treatment gye ndiko essaawa ya leero nga nkyasobola okuseegukako mpola mpola. Kale tweyanzike katukulekera ono olunaku olwaleero. Nze Geoffrey Mayanja, Emboozi Muyugi, tukwagaliza akaseera akalungi. Badde ne Munyarwanda wa Bobby, weeraba.